Yes, music waffe ayinza okuba ow'enjawulo. Kyekireta music ono ow'enjawulo teamwork. Nti ffe twakwatagananga ne bannaffe abaabeerangawo. Nga bwe njiya ssebo muko nziruke wa Ssekyewalde muga nti kano kawulidde otya. Tukole tutya. Ayinza okugamba nti Gombya akagambo spare tire oba ke kasinga okukola kakyusa kano kateeke wano olabe oba kajeewo naye bannaffe abasinga sivumirira muyimbi yenna kyeyasuze aloota kyagenda okukuwa oba kikwata ku ye oba kikwata ku oba kivuma oba kikola ki ye kasaba nga yakya appreciate nze. So today gye twatandikira ffe ng'ate obuuza abakulu abakola ki abakusingako mu industry. Oyo oliri bazo mulaba yabagamba nti tubiyimba ne bakola ki babiwulira so nakola mu adjustment katono ye era mukama yamuwadde blessing which is very okay. Nakugambye nti music is a feeling era buli muntu alina kyakola ki kyawulira ne kyayagala. Ffe twakola music oyo olamu oyo atavaako kuba tasobola kuvaako. We took our time. Studios zinazonga nnungi nga tetupapa naye kakati omuntu ayagala ayimba oluyimba leero enkyafulumya olulala naye kakati zibuzija negga oluyimba va kubaagalana ndire lwanaabeera nga tebaagalana siina pressure okitegedde abayimbi abo ekibaleetedde problem pressure nti music oyo webidandale olina oba ofulumya all the time naye tubagaana nabo batambule n'ekyo naffe tutambule n'ekyaffe. Buli muntu waddemba okuwagira kyakola ki kyayagala. Kadongo kamu waali raga music waali reggae music waali zuku waali so omuntu yakola decision ye nga ki ng'omuntu era situlina music otugamba nti mulungi oba mubi kwaffe situli bawagizi ffe tuli bayimbi abawagizi be basalawo kitegedde yamani ne okwongera ku kya is a good question nungi okwongera ku Charles kyagamba oba okubuuza kwammwe. Yes, music waffe ayinza okuba ow'enjawulo. Kyekireta music ono ow'enjawulo teamwork. Nti ffe twakwatagananga ne bannaffe abaabeerangawo. Nga bwe njiya ssebo muko nziruke wa Ssekyewalde muga nti kano kawulidde otya. Tukole tutya. Ayinza okugamba nti Gombya akagambo spare tire oba ke kasinga okukola kakyusa kano kateeke wano olabe oba kajeewo naye bannaffe abasinga sivumirira muyimbi yenna kyeyasuze aloota kyagenda okukuwa oba kikwata ku ye oba kikwata ku oba kivuma oba kikola ki ye kasaba nga yakya appreciate nze. So today gye twatandikira ffe ng'ate obuuza abakulu abakola ki abakusingako mu industry. I mean ndoza lwetujja okubanga tukapchalinga better music okulaba nti music waffe asigala myaka 2 nga bakyawuliza myaka 3 nga bakyawuliriza mwebale. Africa Band teina nyimba mpya teina video tesobola okuba teweza na video zukata neffe tukola music nokola video nogiteka milioni 10 nogenda ku radio nowayo sente at the end of the day nogamba nti nkozi ntegese show njagala emitwalo 2 after doing all that ne Africa yegamba nti kuyingira ku lwokubiri emitwalo 2 oba yakoze video oba teyakoze era ndotukamu nga bakoze eki omanye abazungu bagamba nti form is temporary but class is permanent. Yeah man okuyingira ali nemubeerako kati nga olaba mwami Gombya waddamu ebyati buuza kubuuza akolera abantu nawo kimanyi nti mulabye kati zebalisi Kenzo yakoze emikolo olinda ki Kenzo yakoze emikolo mwakitegedde muti
kyokka munayenze ono ze mukyala wange awo wenyini kulusekero nze mukyala wange wabadde yeyanjula agambye mujje mutuwagire muyimbi anti naffe abagenda okuyimbirako Ssekirwa mujje mutuwagire nabwe abamawulire mujje mutuwagire nze sikyakwana bayimbi eyo navaayo bandeetera ebizibu bingi nze mukyala wange bamuyita mama Miracle Sofia Najemba mama Miracle mama Magero wakoma kwani okwagala mbayimbi wanyise gye tulina ne posta eyo nti abayimbi bangi abataliiko naye kyoba omanya nti abayimbi bagenda kujja nga bangi nnyo because posta tosobola kugiteekako bantu bonna okitegeere nti kiba kisusse era ojja kuba oli awo n'atali ku posta ng'akoze eki nga ze si nti batwalire ku posta bokka balina okukola ki okuyimba era mumbejja osobola okuba oli awo ng'atuuse kuba bonna na communicatinga nabo ate mikwano gyange so tulindirire kinaabaawo ekyo ntayi katale oyinza okuta music kikisoboka naawe music kyekintu kyali muntu alina kyakola nze ndi musajja musawo genda sebo nenza obusawo nabuvaamu anfuna sente za mwezi ate bwe nakola ennyimba nga bazinfuwa ku lunaku lumu ez'omwezi kati guno nabadde ku mukolo ate nga nze best man naye navudde nga banfuye emitwalo nga 8 kitegeera kale tosobola kuŋŋamba ti ate nkolera emitwalo 5 omwezi ate nze okwesaawa 12 simanya ate nsiba ettaayi simanya biki siganda bakolera mwezi naye nze sibisobola music mulala nze nzikirizibwa okumya bbiya zange 5 nengenda nenyimba naye njagala obeere mu ofiisi ozinywe otegeere nti bannanyini kampuni bakambwe walina ofiisi yogenda muno sanga omuntu alina kiraavu nga kati music tunyumirwa ate nga abantu bakola ki baagala kyetukola ati nze nzivolaba nze swagenda ku kyeyo saagala kundagira saagala kumbogolera saagala kuntiisatiisa sifugika njagala mmanye nti ngenda kuyimba ku ssaawa 5 nsimbule ku 3 agenda matukka tongamba nti tijjangu osibe wano oba toguze bulamu wange alwaki Stacia Stacia ati yagenda taŋŋambye kati alina okufaafagana n'omusalaba gwe singa yantegeeza naali muwabudde nengenda okumunoonya simulaba aŋŋamba ndi Canada naawe lwaki tojja eno nemugana nedda nnyabo nagula ebintu byange gye biri eno ate mbirekeranye sigenda kubirekera bantu babibbe simanyi bwe yali alina ebibi I don't know nti okitegedde bubi nedda nze Chameleon ne Ssekyewa bw'oba omanye ebinkwatako Chameleon ne Ssekyewa ebyo birala simulinaako mutawaana gwonna taninaako mutawaana gwonna actually Chameleon yali Ssekyewa yali badde azaalibwa naw'amayanja oyo bwoya if you know kitegedde naye sibyembadde njogera tebibadde ku Chameleon omuntu akkirizibwa okwetakulira anti Kamera ali mu Eagles Production nevaayo kati ate wakibe nogambe Chameleon wandibuuza wakiri bya Eagles Production ne Kuli Production ffe twagitandika negivaamu komanye omuntu okudduka ewakawe tebiba birungi Kuli Production ffe twagitandika nagyalunda naye twagivaamu ne tukola ebirala si mumutima mubi naye ekintu kibaawo n'okyusa kitegedde muganda yaman ani Chameleon ajabeerawo naye utabeerawo ate n'ogamba tibamulamu ekibuuzo kino